actually national water okuba oba blocking kubanga national water wenyini weri andi ze kugabenze ndi kunasa na mwezo alitoka kwenye nyinyi iyo na weru south uditwaza nyiranga omwabanga mwe bikajjo atugene tuli ebikajjo byomu awo ukola bali national water walinga wo mwala actually walinga we myaliri waliwo go mwala oguliwo okubagaziza ni wabera no go mwala ogwali ku national water wenyini nyinyi ne national water bali bataleka okuzimba okwagala okukola awo ba blocking omwala gwawo kati ba blocking omwala gwawo amazzi agali gagenda mwalo gona negadda mwala kuno ogwawa ogumulala guno kati negataliko okubeera nga affecting abantu abali na south ganjala actually enyumba ezimwe zimwe na south amazzi gigatuuka kati tigatuukangayo naye okuba bazimba national water amazzi gatandika okunonya gigadda kakadde bano abantu bano amazzi agabalumba kati nabo bagamba bali mu kitoogo bali mu gundi ya ntobazi nenga which is wrong gabalumba bulumbi kubanga bwalingawo n'amayumba agalingawo abantu batakana okugaddukamu nenga effect yabeera ku blocking emyala giri nenga gavumenti yenyini yakikola nolwekyo gavumenti yenyini nayo is there to be blamed nti naye contributing nze kinene nnyo mukuta obutonde bwezi okusooka gavumenti yegabye ettaka ekyokubiri yekkiriza abantu ne bazimba nga balaba kubanga Rwanda osolo kikola ekyo tusobola okuzimba mu ntobazi tunulya wano egashata mwagala Rwanda tugikompealinga kubanga kyekiriwo egashata wakayingira ekigali waliwo ekitoogo naye gavumenti yakigaza eti wekiri tosobola nakyenkulakingaku wadde kamita akamu gavumenti ekiteeka kati abantu abamu bagenda nokirambula obulambuzi okukola tourism attraction ninga kiri mu kibuga kigali wenyininyini kitoogo gavumenti yakikola nekirekawo kubanga ekitoogo kyekimu ku kintu ekisinga okusengejja amazzi naye kati emigaso gyakyo naye kati olaba ekitoogo ekyali ekirungi enyo ekyali awo bakiteeka mu sewage national water gavumenti yenyininyini naye kyobola nga amazzi kati wosala ekkubo nga ku polisi ye nasana amazzi gaba gaddugala negenda tigalinga tegaddugala naye factory zo zikizwa mu bitoogo anti simanyi kubanga osoma amateeka agafuga ebyobusuubuzi eteekero sinaba kulisomamuuko naye nja kulisomamuuko ndabe nti noba factory zirina kubeera mu bitoogo naye history bwotunulira tulina nammanvu wembadde ngenda okudda ti gavumenti olaba yagaba awo nammanvu wabangawo n'ekibira kubanga ndoza bwetwasoma nga walingawo ne nammanvu forest yalingawo ekyaliwo naye kati abo batemunonya butonde bwansi kuba tosobola kungamba mambo ettaka tulikutte tuwadde bainvesta basi babatwale nakasongola awali ettaka eddene lwaki era mugaba nammanvu ekibira ekyalinga kireeta n'enkuba n'empewo ennungi ne mugaba awo nanefuuka lwererezi kubanga otunuulya actually ekisinze n'okuleeta congestion mu Kampala wano kwe butalowooza nnyo kubanga tunuulya Tanzania wano bwalingawo Dar es Salaam eyo nga kyekibuga ekikulu ne bazimba ekibuga ekirala Dodoma kati Dodoma abantu abamu abalinga Dar es Salaam badduka ne bagenda e Dodoma abalala bagenze Morogoro abalala bagenze wa gavumenti egenda ezimba netekayo ebibuga ebyenjawulo eteekawo facilities zonna tunuulya Kenya buli district gy'owulira oba ekibuga ky'owulira kibaamu facilities zonna waliwo wenatuuka nagenda Nyanyuki ekisa gy'Ekenya Nyanyuki nga ku mountain Kenya nga waliwo omuntu gwenanjogera nayo nemubuuza nti kakati Nyanyuki ne Nakuru kibuga kiriwo ekisinga kubanga ebibuga byonna mbimanyi nagamba nze sigenda nko Nakuru nemubuuza lwaki sigenda Nakuru nambuuza kati Nakuru noneyo kubanga buli kimu kyayagala Nyanyuki akiina kyogaa nti n'ensengeka y'ebibuga gavumenti girowoozeeko kubanga tutunuulira saawa Masaka yalinga y'amaanyi ennyo nga mmotoka ziyita Masaka mu ttawuni ne gavumenti kyeyakola ate kwe kudiverting okukuba nerijja mu ttawuni kati kino ekibuga oba oyagala obanga akisse kakati nkubuulira naye nga wandibadde olekawo ne babeera nga omuntu alinnya ebbaasi batuuka e Masaka abaako nekyagula naye ati kati keiki mwebakukale nze wakuba mpapula bino naye
ekyo sikitegere bashinyonyola kubanga n'emiti yanna edda okkubo lyayitanga wakati nebuuza oba ogenda ng'okuba footi ekkubo ate liyita wabweru wa kibuga kati a business obuuzise kubanga ebibuga byonna ebinaakula oluguudo luyita mu kibuga wakati main kubanga mubaamu stages nti omuntu wapakinga mu staging eyo asobola okugula ekintu wali n'agula ebensani gyagenda nayo mu kyalo n'agula butto gwatwala nayo mu kyalo naye kati omuntu agenda embalala agenda ekisolo takyasobola kugenda Masaka ayitawo Buyisi n'agenda n'agula embalala kati ebibuga ebimu oba obisse okitegeera kati kyekirala nti tulina okuzimba ebibuga ebipya okukendeza tunalwana nti okwagala kujja jjaamu kibuga nga tetugoza kuzimba ebibuga bipya tetuna kyetugenda kati kyogamba Keith Sali ng'omukulembeze munozi wa nsonga kuno okumenya tekusobola kusolovinga bizibu bino bakyasiga nga bakyabeeramu entuba z'abantu kati saawa eno okujjako nga tukoze things right naye ogenda kwesanga edigenda kuba abantu bagenda kusooka bamala okulaba nga baggwereddeyo nga ate abantu bakivuddeko ojagenda kwesanga bafunye omuchina gubataddewo mu lutobazi olwo kati awomusira olutobazi kati awontu bamenyawo olutobazi bamenye waliwo akuuma fe abantu ba bulijjo ketulaba akatuuka ku nyumba ne kakaaba eyo akuuma kakolebwa miki si muntu kati wekasetinga ngakagala kubba ttaka lyange wekasetinga ne katuuka awantu oli n'akanyiga remote ne kakaaba oba gwe okamanyi wabisoma kati oni wa emailing remote oli n'akwata akuuma n'akanyiga ne kakaaba kugamba ebintu ebimu tulina biteekamu ka buntu n'okuteeka nga tufumiitiriza omanyi nze njogera mutwe gwange njogera byensuubira tosanyusa abalala sisanyusa abantu balala ate nze ekituufu nkyogerako n'ekikyamu nkyogerako kyensonga lwaki nze waliwo abantu bamu banjagalako ekyo nti nze njogera amazima zisikwenyakwenya kyekikuyambye okwera mukulembezeemu nembeera successful kubanga nze nkugamba nti awo wantu awo lwadde oyo akugamba nti nno mu kampeyini ze agenda kukolawo tebagenda kukolawo lwaki empya ajja nangamba nti ngenda kubayira kolansi wano empya ayiwa kolansi asobola okulobinga yes asobola okulobinga naye kati tojja kulobinga wantu watadde wayinula kubanga ono ojagamba ajja kulobinga nti tokolagana naba local government kubanga bamapalamenti wabatakolagana na local government kitegeeza waliwo omuntu tosobola kugamba nti MP alobinga nga ne mu local government meeting tatulayo kati oluba olobinga nti onogerageze mu ofisi ya muntu kubanga ebintu biyita mu kanso kati obanga tosobola kugenda mu kanso kulobinga tojja kugenda mameyo gambe nti njala kunono kujja kuba executive ya meyo egenda kulobingira naye nga gwe ng'omuntu bw'obanga onoogamba nti ojja kulobingira abantu ng'oli member wa parliament olina okutuulako mu local council n'otegera ebitambula n'osobola n'okwogera ne bakansalazi tibonna oluguudo buno batesaba mu lulutero kubanga MP tosobola kulagira mu council ate gwe amateeka ago gakolera mu parliament bakabaka bayo gyebali niwaliwo nayo bakabaka baayo bosobola okugamba abagamba toyogera eno toyogera eno sipiika aba w'amaanyi afumula ebigambawo nabayogedde mu luganda lusonga luganda luzungu aba mukamaawo badole MP okuba kati akalulu kakasembedde tukusuubira okuba kati akadde konna omwenda kuzambala otandiketime yenyininyini entuufu kati abantu basuubire sali bwobanga toyagala omuntu ali straight totagana kubba kaluku yes bwobanga toyagala muntu ali straight akugenda kubuulira amazima totagana kubanga nze ngenda kubuulira ekituufu nze ngenda kugamba omusolo gw'osasula gugenda kukola kino okkiriza oba nedda kiri eriggwe kugambe nti kubanga nze mulembe ogwanga gujja kubuusa nnyo abantu nze gyanyona okukola kye bayita balazers ngebimeeza netukanga kazo central netubagamba nti abantu bano ebizibu byammwe kiki such that tusobola okwogera ne bakansala b'ekitundu ng'ekyo netubeera nga tusobola okutwala ebirowoozo by'abantu ebyo netubitwala mu kanso kubanga abantu abamu tebamanyi na kigenda mu maaso mu kanso basindika abantu naye tebamanyi kigenda mu kitambula mu maaso eyo kuba bakansalazi abamu tebaddana ku bitundu byabwe kubabuulira nti kati mu kanso tutesiza bwe kiti nemwogera n'abantu ne betekera ebintu bye baagala mu kanso zaabwe
Nagamba nti mu kitundu ekyaffe kino kyekizibu ekisinga otuluma era kanso mutwala mutuyambe mu kino. Saawa eno sina nakusalawo kifo ki kyenjala kwesimbawo. Tunakisalawo. Sina kisalawo. Naye ng'abantu bansuubire nti kubal pepa ndimpendi. Kugamba oyinza n'okulamuza ennene. President Kyagulanyi kubanga agambye nti nstepinze down. Awo nange nsobola okujja. Steppinga down kubanga Entebbe ekyali nnyo. Naye nakisawo n'agamba nti bannaaye okusinziira wakolodi gwe nnina biki ebyo. Wabewa omulala asobola okukola ki? Ayingirawo. Ekitabo mbiina. Kagamba bakusuubira okusaalinga Uganda yonna. Kubanga ekyokukola nkimanyi. Ate ogenda okukola ne gavumenti eri mu mbeera bwetyo. Eri mu political mess. This political mess. Ate waliwo mess ki naawe abantu bali mugabana ssente naawe. Anti ze nsobola okwekolerera. Ekyenjawulo kye ndina ze nsobola okwekolerera. Ze nyanjo ssente zi straightforward. Anti akati olaba ekyali mu parliament ennaku ezo abasajja bakola 1.7 billion bazeegabira ezo ssente zikwanguya okuyozaayoza ku mangu obwavu tunakyewetaaga mu America oyagalayo era Nalongo yakugambye Nalongo w'eggwanga Ssaabakubiriza wa parliament yakugambye kati mu America njagalayo nina ebukeddeya alimba wabanga tayagalayo lwaki akyogerako buli the mere fact nti otaso kyogerako obeera oli defeated. Choka bano ba sanctioninze bali mu kizibu. Of course. Otuka ekiseera ng'otaka n'okirowoozaako. Actually n'obanga toli supposed tobadde na plan yagendayo otandika n'okulowooza nti singa nalibadde ngenda otandika n'okirowoozaako naye wano nga tolina sanctions tokirowooza nako naye nga tusaawa eno omuntu tasobola kwebaka nga takirowoozezzaako ekintu ekyo tasobola ntambudde mu nsi nnyingi muko naye goga amazima gali nti bw'otuuka mu nsi ng'ezo kakati n'ogerako ng'e Nevada n'ogera ng'e Texas g'amazima gali nti libanga eggulu ly'oku nsi libanga eggulu ly'oku nsi buli kimu bakikolako nekikola balina enguudo nga za 1800 naye ng'oluguudo tosuubira kuba ndi lunaamenyeka teri nfuufu kakati osobola okumalayo emyezi ng'esatu nga tokubye ku ngatto ddagala kata naleke omanyi diguri yange ya masters nkisomera Bungereza naye amazima go gali nti ng'osobola okumalako ebbanga nga tomanyi nti bakuba engatta eddagala biri mu nsi wano ebyo kakati newone Rwanda bakitandise booza enguudo bazooza abantu mugenda mukoleko pilot study enguudo buli lwaggulo ekimoka ne kiyitamu ekyoza eruguudo ekigenda nga kikuuta oluguudo kati omumpimpa kuuta enguudo kale so bw'ogamba tolina nakakwata kukola bali muyinza sirina kakwata oba kyayira ddala bakola ebintu si bwalana ate okuwalana kirala nnyo statement ate bandala naye obaleka ne bakola ebintu byabwe bakole ebintu byabwe kubanga omuntu akola ekintu ne weewuunya okimanyi nti waliwo minisitule gy'otuukamuuko nga oyimirira abakutegera butegeezi nti ono Serubiri tayinza kuba ng'akola wano mu Uganda wano kugamba ebintu ebiri mu Uganda wano bizibu nga bakulabulabiraga tayinza kuba ng'akola wano nga waliwo olulimi oluli official olukola minisitule awo kikuluma ekyo ebyo bingi nnyo lwaki kyogamba abala tebasoma ate buli omu aweeyo empapula Serubiri kati lumu waliwo ekitongole ekimu kyebahayalingako okwo ne bahayalingako okukozesa abantu interview naye emirimu gyali gya wansiko nga baagala positi emu nga baagala abakozi nga baagala abakozi nga 20 naye baalanga mumawulire byali mu mawulire gano ag'eggwanga naye abantu abakola application baali mu 12 nga baagala abantu 60 naye nga tetunatandika interview eggulo limu baleeta lisiti y'amannya g'abantu nti out of abantu mungera ku interview bano bo balina okuba nga bakoze eki nga kyawedde dda abantu baalinga 12 nga bo balina okuba nga bakoze eki bayiseewo bano abasigadde balina okukola biri mu Uganda era tuka nengamba kati bino sente zino zibampadde sente zaabwe kubanga nga temugera kufuna abantu batuufu kakati gyensonga lwaki olaba nti abantu abamu bali mu bitongole nga tali qualified kubeera awo nga bawandika n'akapapula waliwo abanene mu Uganda wano
nga wandika akapapula receive and employ. Receive and employ. Twali interview twali kwekebajja muntu oyo nenga bagenda ne mawulire ne balanga nti twagala abakozi we bati nenga balanga mawulire kwanga teka uligamba nenga in actual sense ngimino mbaji gabyeta kati wona abantu bagenda okusoma amafuta naye kibadde okimanyi nti abantu abamu kana okulanga okusoma amafuta nga waliwo n'abantu ne group y'abantu yagenda okusoma abagenda edda era ogenda okusoma ng'abantu balina amanya keegamu amanya nga geegamu gava mu region egi kikuluma ekyo kinuma tewabeerawo waliwo ekitongole kye bayita Equal Potential Commission kitegeeza tekikola nti ebintu bino byandibadde nga omukyoli omuganda omusoga omuki nga bonna baba treatinga kyenkanyi nga neweba ministry ensonga lwaki olaba nti abantu abamu baduka ekiseera badanga n'okukyawa eggwanga erimu naye nga ffe tukikreatinze ffe nyininyini gero noonyereza ba DPC abali mu Uganda bava mu region ki niwo omusanga aluwa era ogera okulaba nga alina region gyakola ki gyavaamu kati tewali bwenkanya kugamba ebintu bingi nnyo nti waliwo ebitongole biri crucial kati wona abantu bagenda okusoma amafuta naye kibadde okimanyi nti abantu abamu batandika n'okulanga okusoma amafuta nga waliwo n'abantu ne group y'abantu yagenda okusoma abagenda edda era ogenda okusoma ng'abantu balina amanya keegamu gero noonyereza ba DPC abali mu Uganda bava mu region ki niwo omusanga aluwa era ogenda okulaba nga alina region gyakola ki gyavaamu kati tewali bwenkanya ati bandibadde nga buli region alina abantu baayo basobola ekyokamba abantu abamu tebasoma kakati ebyobufuzi birabawa tubunzike ebyobufuzi ndaba tulina ekizibu ky'opposition twerwana yes opposition twerwana era saawa eno nzirabibadde nsaba owekitibwa kadinga owekitibwa Mpuuga Bobi Wine ye mukamaawo abantu bano ne tukkakkana tugamba nti wembanga nina abantu wenasobya nalya ssente genda omwetondere obwetondere ne bannayuganda tutambuze tubene nga tetulina kakuku konna baleta ekibiina kugamba nze ebimu fe abantu abamu tulumwa abantu abamu babi abantu abamu ba opposition misana ekiro si ba opposition kati bakolera ani anti kati nawe ekibuuzo ekyo nkidduze bayinza okubakolera nakyemalira nga bakolera nakyemalira okay programu ewedde